drones ne batikinga obululu ne baleeta agayaayi okuba abantu ne bagoba bannamawulire bonna situbeebaza bannakawempe okulaba nga mukozi omulimu ogw'ettendo n'ogw'amaanyi nga bwemugulaba. Embeera wano ku Ttale Center eri etya era kugambye ki? Embeera of course eraga nti tukyalidiize by far abantu bano tubalidiize almost obululu ogenda kuwera mutwalo naye nga mu obwo tulina polling stations ze tucontestinze nnyo. Waliwo bebadde balina obululu nga 3 ne beewa obululu 7, waliwo balina obululu nga 2 ne beewa 4, awala ne beewa 3 bityo. So ebyo tujja bibanyonyola mujja kulaba nga tukompere naye kirungi batusanze tulaba kibola badde balowooza nti obaolyawo tetulina DRA form zaffe songa feno tuli serious nnyo tusobodde okufuna DRA form zaffe zonna okuva mu field ezisinga tuzirina wano so basoma tebitaalinga ku polling stations ezentono zetugambye so far tulaba nti batubbye okunuukiriza mu 2020 era bagambye nti bwe tuba mu kuwumula kuno complaints zaffe bajja ziwuliriza kubanga kya buswavu okulaba ttaano ebadde ntono first of all naye gwe n'ogamba nti yagyebulu 7 wa NRM nga nowaffe abadde n'amaanyi teri polling station gyawezeza obululu naye gwe n'ogamba nti wa NRM all of a sudden alina obululu 7 alina obululu 4 alina obululu 3 kya buswavu nnyo. Bwompise ssebo kale oba lesiledi kale tewali buzibu. Vayo kuba tugenda kubuuza vayo fe abagenda okubuuza tusembere tubuuza Nambooze wallahi wama tumulinde era kyebakolanga mu kalulu wa pulezidenti switching the results. Ni Amazutu. Na wano babire wano. Kirungi mpapula zaffe zonna tuzirina. gundi yaffe y'olusanvu namugambye akiwandiike lubanza nizondi 9 to Z. So, chika abasajja babbi bagezaako ngeri y'ekayunga okyusiza gyerafu outrageous. seriously. You can't fool people in that level. Surely impunity will have an end. Zipandikire ku lupapula lwo tulina tegere